Happy birthday, Susan. You are my best friend, best of all. Thank you very much for everything you have done for me and my family. I pray for you every day. Even if I haven't prayed for myself, I pray for you and your family. I love you, I love you, I love your kids, I love everybody. And Mama, thank you very much. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mommy Susan Ssebale. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Susan. Happy birthday to you. Omukwano, happy birthday to you. Twebaza Katonda olw'obulamu bwo. Twebaza Katonda nti nno wazaalibwa olunaku olwaleero. Ffe twasazeewo nga mikwano gyo nga bakwagala ennyo nti olunaku luno tulu dedicating nga tukuweera obujulizi. Buli omu alina obujulizi, buli omu olina ky'omukolera. Anti Susan olina emikwano mingi. Abamu tetwasobodde na kubamalayo, na buli omu ayagala kuweera obujulizi. Okutte ku bantu bangi, oyambye abantu bangi, twali tetusobola na kubamalayo, nga buli omu agamba bannange nange njagala kumuwishinga happy birthday. Naye abantu bonna bakutumidde, Sentipo yonna ekutumidde, mikwano gyo gyonna gikutumidde, ab'enganda zo bonna bakutumidde, abasumba bo, ababuulizi bo, bonna bakutumidde. Nowanda akutumidde, Moria akutumidde. Buli omu agambye happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Auntie Susan. Happy birthday to you. Nze nga Roy nina obujulizi bwe njagala okuweera. Ojjukira bulungi nnyo mu 2018 ebizibu bye nali mpitamu nga ntuuse ku kisenge ekisembayo. Natuuka ekiseera nga I don't want to live anymore. I could not handle the situation that I was going through. I didn't have anyone to talk to. Nenga Mukama bw'oba luno olunaku lwange olusembyeyo, kale yogera nange. Nentuuka ku mulimu. Naye olunaku olwo Mukama yakukozesa. Bwewantunulako bw'oti n'ombuuza Roy, are you okay? Nakugamba siri bulungi. Nenkulimiza byonna bye nali mpitamu. Anti Susan, okuva olunaku olwo tovangako wendi, tondekangawo, tonjabulirangako, tonneegaanangako. Ne bwe bizibuwala bitya, ne bwe nkunyiiza ntya, ne bwe nkola ki, tondekangawo. Weebale kunjagala mukwano, weebale kwagala baana bange. Leero sigenda kukaaba, leero saagala kukaaba kubanga lunaku lwa ssanyu. Naye weebale kunjagala, weebale kwagala abaana bange, weebale kwagala Manuela, weebale kwagala Madison, weebale kwagala mama wange, weebale kwagala mikwano gyange, weebale kwagala jjajja wange.
Webale kumbeererawo mukwano mu buli mbeera yonna. Ebiseera ebyo ne tunoonya amasomero g'abaana ne tutambula, aba doctors, ennyumba, buli kimu ng'oli nange. Webale kunjigiriza kusaba. Ku nsi kuno tekuliiwo musumba gw'otaakubira ssimu, gwe tutaakubira ssimu kusaba. Buli muntu yenna gwe walina okwogera naye okunnyamba okuvamu okuyita mu mbeera eyo gye nayitamu wayogera naye. N'ebyali ebizibu byonna wabihandolinga ggwe. Essaawa zino Manuel ne Madison balina maama kubanga ggwe. Maama wange alina omuwala we kubanga ggwe. Jjajja wange alina omuzzukulu we kubanga ggwe. Kuba singa tewali ggwe simanyi wa gye ndi. Buli lunaku lwe ndaba abaana bange, buli lunaku lwe mba droppinga ku ssomero, buli lunaku lwe mba kissinga good night, buli lunaku lwe mbalabako ku makya, nzijukira olunaku olwo lwe nali sirina ssuubi. Neŋŋamba singa tewali ggwe, singa abaana bange kati babali kuki? Naye neebaza Katonda. Nkwagala nnyo, webale okunjigiriza okusaba. Nkola ensobi nnyingi. Oluusi ne nkola ensobi ate nga sikugambye, mala kugwa mu buzibu ne nzija ne nkudduka ne ngamba ate zino omanyi ekyabaddewo. Naye tonkwestioningangako kuŋŋamba nti lwoye kyewakoze kyaki. Buli bwe nzija ne nzirukira gy'oli wabeerawo solution. Ompa solution, tonkondembingangako. Bw'akaseera obeera na solution. Tonkwestioningangako. Toddangako awo nonneekaanya. Ne bwe mbeera muzibu yenkanawa tonneekaanyangako. Bannange buli muntu yeetaaga okubeera n'omukwano alinga ggwe. Banenze nneebaza Katonda. Ku nsi kuno nali simanyi nti nze nali abantu nabavaako nga manyi abantu tebaagalika, abantu tebaagala, naye nze ndaze okwagala. Wampa essuubi nti no mu nsi muno osobola okufunako omuntu akwagala. Nkwagala nnyo nnyo nnyo. Nkwagala nnyo nnyo nnyo. Nkwagala nnyo 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 from the bottom of my heart. Nkwebaza byonna mukwano. Nsaba Katonda akuwe obulamu. Nsaba Katonda akunjagalize. Nsaba Katonda akuwe buli kimu ky'osinga okwagala, buli kimu kye wali osabidde ku mutima, ku buli kimu emmeeme eyo kyeyayaanira. Njagala Mukama akikuwe, Mukama akikubalire, Mukama akunyiga ebiwundu, Mukama akusanyuse, akusanyuse ku makya, akusanyuse mu ttuntu, akusanyuse olw'eggulu, akuwe buli kimu kye weetaaga kubanga Mukama yekka y'alina yasobola okubikuwa. Kuno ku nsi tekuliiko muntu asobola kwenkana ekisa ky'olina, omutima gw'olina. Yegwe muntu ayamba n'okola ddabo n'opiikinga shifts naye nga ssente zonna ozimalira ku bantu, n'abakusiima n'abatakusiima. Tokoowa kuyamba. Olumu ne mugamba naye bannange, n'ogamba Roy, bino bikola bya Katonda, kino tekigenda kunsubya ggulu. Ekintu ekyo buli bwe nkirowooza, lwe mbeera ngenda okukola ensobi, nzijukira ekintu ekyo kaseera ekyo ngamba Roy, bino tebigenda kutusubya ggulu. Mukwano gwange, bw'oba obadde tokimanyi, leero njagala okitegeere. Nkwagala nnyo, siri kuvaamu, siri kuleka, ate naawe mmanyi tolindeka. Ne bwe tuliba tukadde oba tuli bamunnansi ng'omwo oba baliba batusudde wanga amannyo temuli gawedde mu matama, tulyejjukanya bakataala abasatu. Tulyejjukanya bakataala abasatu. Kwagala nnyo. Happy birthday to you. Maama wange akutumidde. Maama wange akwagala nnyo nnyo nnyo. Akwagala nnyo akutumidde. Jjajja wange akwagala nnyo 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 akutumidde.
Dr. akutumidde, buli omu akutumidde, bane weebale byonna ffenna tukwagala nnyo, tukusiima nnyo. Ogenda kulaba abantu abakwagala bangi abakuweereza mesegi. Abantu abamu ku b'oyambye bonna, buli omu abadde ayagala akuweereza ka mesegi, naye abamu tebasobodde, bonna bakutumidde. Tukwagala nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala kutubeererawo. Happy birthday to you. Happy birthday, my good daughter Susan. Katonda yeebazibwe yakwagala n'akuteekateeka bulungi ozaalibwe ku lunaku lwo olwanga 3 ogwokusatu. Bannaye, happy birthday Susan. Happy birthday Susan. Wishing you the best of all the life and long live, because you deserve it. Weebale byonna by'okoze mu myaka gyo, obuulidde enjiri mu bikolwa, osaasidde abantu, odduukiridde byetaaga okudduukirirwa. You are really, osaana okuwangaala. You deserve to live long because of what you do. But happy birthday on your day. We pray that God continues to give you life. Oye yakuwonya COVID. Nawonya omwami COVID. Mwenna ne muwona. God has a plan. And that's why today we are wishing you a happy birthday. Happy, blessed birthday, Susan. Dabira nnyo omwami. Nsaba Katonda oyo omulamu akutuwangaalize, akutukuumire, akugabirire gwe ne famire yo. Geoffrey Mundabira as your firstborn. Mbagaze ekiseera ekirungi, Mukama batukuumire, Mukama akuwa omukisa. Happy birthday Susan. Happy birthday Susan. Good days. Wera. Nkwaniriza nnyo atulaba yonna gy'osinzidde. Nze Happy King Uganda muzukulu wa Mugema nga bulijjo ndine musajja wa Katonda wano. Akakati olwaleero briefly kambanyonyoleko abatulaba. Olwaleero tuze twogera ku mukyala Susan Ssebale. Muze mulaba charity projects ez'amaanyi ze tuze tukola ng'omukyala oyo yenyigidde mu kuyamba abantu. Y'omu ku bakyala balina omutima omulungi mu nsi muno, buli muntu gwe yandyagadde abeereko mukwano gwe. Muze mulaba abasumba ab'enjawulo nga bamwogerako ebirungi eby'enjawulo. Kakati omukyala ono tamanyi aze atutuma mu surprise ez'enjawulo, wabula naye tugera mu surprise nga tetuyinza kumuwa ssente kuba tetuyina ezo zaziyina, wabula kyetwasazeewo twakwataganya wamu n'aba St. Paul Anglican Church ng'eyakyesimbyemu okusingira ddala ye omukyala Roy, era nga tuli wano olwaleero ne Reverend Selunjoji nga tugenda mugenda kulaba abasumba ab'enjawulo nga bamwagaliza amazaalibwa amalungi. Bano nate bo ono y'omu ku ba Reverend Uganda abasinziire e Uganda ng'aweereza mu St. Paul Anglican Church e Boston, Massachusetts. So kakati ana ekintu mukikubye musumba nkwaniriza nnyo. Amina. Happy King zanyisa okulaba mwebale n'olwabye mukola byonna ku channel. Tusaba abantu ku channel eno kasita ogendako kyosooka okukola onyiga ka like. Bw'omala okunyiga ka like, subscribe. Bw'omala okusubscribinga, sharinga. Bw'omala okusharinga, goberera buli ebigenda mu maaso. Abakulu bano batukoze bulungi era tubeebaza for the humility. Omanyi abantu abalinga bano osanga omuvubuka amalala gali eri gabalinga omukufu mu bulago naye Mukama tumwebaza. Anyway, Roy USA Mukama yeebazibwe. Naye olwaliro bubaka njagala ngende straight forward ku bubaka eri Susan Ssebale and all the Ssebale family. Mukama erinnya lye yeebazibwe era Mukama yeebala okubaagala n'okubakuuma. My message is going to be very short. Naye ng'egenda gy'oli, you're such a blessing. You're such a blessing to many of us. Oli mukisa gye tuli, otwagadde, otuwagidde. Yes. Ate Katonda tumwebaza kubanga nsabyeko naawe personally to communicate nzeko one on one. Ndoza waliwo ne wankubiraka awe simu awo naye nesobola gifuna. I try to call back nesikufuna. Naye twebaza Katonda bannanga abatadde USA ate abaweereddeyo omukisa ate n'abatajja n'atabajja kumpisa ne kuno n'ezitya Katonda. Waliwo ekyawandiikibwa wano kyenina wano kyenjagala okusomera. Susan, happy birthday to you. Ngenda kuyimbira msinza butakuyimbira. Ekyawandiikibwa kigamba mu Zabuli
essula ya 7:17 Zabuli ya 7:17 Bayibuli egamba nti weewaawo bwe ndiba era nga mmeze envi. Ono agamba weewaawo bwe ndiba nkaddiye era nga mmeze eki envi. Na bano bajja zimera. Weewaawo bwe ndiba nkaddiye era nga mmeze envi Katonda tondekanga. My message to you Susan, ng'okula nsaba Katonda obutakuleka okulire mu kitiibwa. Amina. Ono yali Dawudi nga akaddiwe emyaka gigenda naga Mukama bwe ndiba nkaddiye nga mmeze envi ekisooka tondekanga. Naye agamba okutuusa lwe ndibuulira. Agamba ai Katonda tondekanga okutuusa lwe ndibuulira amaanyi go emirembe egijja okubaawo, the next generation. Nsaba Katonda akuwangaaze ku generations nyingi nye zigenda okuddawo olyoka ozibulira obukulu bw'amaanyi ga Katonda. Abafu tebabulira amaanyi ga Katonda, abalamu be bategeeza emirembe egiddawo amaanyi ga Katonda. Susan mubagenda okufa amangu toliimu. Nkusabira owangaala ennyo ne famire yo mu linnya lya Yesu. Katonda ababeezewo mubeere abalamu musobole okulangirira obulungi bwa Katonda n'obukulu bwe eri emirembe egigenda okuddawo. Eyo yesaala yange. Ogiwulidde Zabuli 7:18 Katonda kaddiye bw'oliba okaddiye ng'omeze envi aleme okukuleka osobole gwe okulangirira obulungi n'obukulu bwa Katonda to the next generations eri emirembe egigenda okuddawo. Ekyo nkikusabira na buli muntu yenna anaafuna message eno kulwa Susan nawe weebwa omukisa. Kulwa Susan Ssebale nawe weebwa omukisa. Nawe Mukama akuwangaaze akubeeze mulamu okutuusa ku mirembe egiriddawo osobole okulangirira obukulu n'obulungi bwe. Kale Susan nkusabira mu linnya lya Yesu ekisa kya Yesu kyeyongere gy'oli with the Ssebales, the Ssebale family. Katonda abawe omukisa. St. Paul's Church Mukama agiwe omukisa. Reverend Michael Kafero and all St. Paul's Church USA, Boston, Massachusetts. Katonda abaweere nnyo omukisa. Waliwo Ohio family naye eri USA. Waliwo mikwano gyaffe abali e Maryland. Tubasabira ekisa kya Katonda n'omukisa gwa Katonda. Susan, this is your day. It's a beautiful day. Era nsaba Katonda akole bulungi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Susan. Happy birthday to you. From Reverend Esmond and Rachel Serunjoji n'abaana baffe ekitiibwa Sean ne kukiriza Samuel, we are saying happy birthday. We love you so much. We are praying for you. Tukwagala nnyo. Happy birthday Susan and God bless you and all the US family. Hi Auntie Susan Ssebale, we wish you a happy birthday. Nze bamita Trust Trinity abadde abeera emabega kamera ya Bikinga tukwata tweyanzizza nnyo bye zotukolera. Tweyanzizza nnyo byonna byokoze Mukama abawe omukisa ne family yo akugaggawaze akwongere ulabe ku bazzukulu b'abazzukulu bo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Auntie Susie. Happy birthday to you. God bless you. Kale buterevu nga mbabuzaako nze Happy King Uganda muzukulu wa Mugema mwena abatulaba nga bene bategeezezza nti olunaku olwaleero mazalibwa g'omukyala Susan Ssebale nga tuze tumwogerako azayamba abantu ab'enjawulo wabula azze akola surprise ku bantu ab'enjawulo abasumba abantu abalala ab'emikwano ab'enganda ze na okusingira ddala yambye abantu bangi ne batalina wabayita kwegamba ye muntu ku nsi kuno eyandisaanye okubeera nga celebrating bwaba bagamba bokola ebirungi osiimibwa na birungi. Atulina omukyalo ne mabega kawo mwandabako wano twajja wano ku Mukono diocese nga tulese ebimuli ebyalani sorry wetwaleta ebyalani twabikwasa omukyalo ono wamu ne Bishop Sebagala yaliwo era nga omukyalo ono y'omukwawo betwanoonyeza bagalize omukyala Susan Ssebale amazaalibwa malungi. Maama soko buze kubakulaba. Erinnya lyange yenze Kasozi Rachel Sebina, Reverend Sebina ye mwami wange nga tuweerereza wano ettaka Junge naye nga nze obuweereza bwange mukolera mu ofisi y'abakyala abafumbo n'abatali bafumbo
naye nebaza Katonda olw'emikwano gye yatugattako era omukubo ye mukyala Susan Ssebale bambi yajjako ne ofiisa awo ne tumubuulira bye twali tukola era n'atuddukiira mama twagala okwebaza ennyo olw'okutuddukiira n'ebyalaani ebyo tupulaninga nno okubigabira obusabadinkoni obw'enjawulo naye obusabadinkoni buli 12 naye ate ebyalaani bikyali bitonotono naye nze ku mutima gwange mpuliranga nkwagaliza amazaalibwa ag'essanyu amazaalibwa amalungi era nsaba Mukama Katonda ayongere okuwangaaza Abaganda eno bagamba nti okaddiwanga mutwe n'otakaddiwanga mikono egigaba Mukama akwongere okugabirira akwongere ensimbi agaziye ensalo z'omukyala gwe ayongere okuteekamu omutima ogwo abantu babulire enjiri mu mbeera eyo manyi tubulire enjiri mu mbeera mu ngeri ez'enjawulo abalala babulire enjiri mu bigambo abalala babulire enjiri mu bikolwa mama Susan enjiri ye y'ebikolwa tugirabye kati nno kye tuva tusaba Katonda ayongere okuwangaaza oyongere okublowinga candles n'endala nyingi Olunaku obadde tuli mu kiiko lwa Board of Finance waliwo kanoni wa foomu yatugambye nti agenda kuweza emyaka 95 naye era yabadde akyasaavinga ng'ajja ku lukiiko olwo ng'atuulako kale naawe nno njagala osingeko n'egyo 95 ng'era okyasaavinga Mukama akuwa amaanyi Mukama akugabirire Mukama akuwa obulamu mukwano gwange weebale kutwagala weebale kutufaako ffe ng'abakyala era njagala okuwa amawulire amalungi nti luli we mwatuwa ebyalaani twafulumya pads 6 kubanga obusobozi bwaffe obw'okugula matiriyo awo we bwakoma era abaana bagenda bayaayaana nga basanyufu ne bagamba yiina yaffe abamu nga tetufunye naye baali basanyufu era nakaakati zikyabakolera omulimu Mukama yeebazibwe weebale nnyo weebalire ddala era ne mwami Ssebale tumutumidde wamu n'omusumba waffe Reverend Michael Kafeero. Yes, Ssebo. Tumuyimbidde akayimba ka birthday. Akayimba ka birthday ke nali mugambye akukukana ka bulijjo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Susie. Happy birthday to you. Nakala akaba yewizo agamba amazaalibwa malungi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sikamanyi nnyo naye kanyumya. Make a wish. Hallelujah. Amen. Mwebale nnyo, weebalire ddala okutusaavinga, weebale okutuweereza. Mukama akutuweera omukisa atali akutuwangalize. Nze Rachel Sebina. Okay, buterevu mbabuuzaako nze Happy King Uganda muzukulu wa Mugema nga we nabategeezezza nti olwaleero tucelebratinga amazaalibwa ga mama waffe omukyala Aunt Susan muzze mumuwulira nga tumwogerako muzze mulaba abantu ab'enjawulo bwe tugamba tunoonya abantu bonna bayambye bonna bamwogereko n'ennaku 5 ziyinza obutatumala kubanga ayambye abantu bangi nnyo batamanyi bamanyi bawulira obuwulizi essaawa zino ndi ne maama waffe agenda tweyanjulira sijja mwanjula ebitiibwa bingi nnyo nyinza obutabimalayo naye nga tuli wano ku Mukono Diocese era nga tuzze nga we mbategeezezza tugezezaako okulaba nga tunoonya ku bantu ab'enjawulo abasumba n'abantu abatonotono be tujja osobola okutuukako bayambye babeere nga bamuweereza obubaka bw'amazaalibwa wamu n'okumusindikira essaala mwongere emyaka emirala emingi nnyo maama tukwaniriza nnyo. Nange nsanyuse nnyo bannange okubalaba Mukama yeebazibwe ate okulabaganako oluvannyuma lw'akaseera si kawanvu nnyo naye Katonda yeebazibwe. Nsuubira nti twakoma okulabagana 2020 n'olwekyo bwe ngamba nti happy new year siba mukyamu Katonda yeebazibwe ate bwe muzze. Amanya gange nze maama Tezira Ssebagala nze mukyala w'omulabirizi Right Reverend James William Ssebagala omulabirizi w'Emukono. Sanyusa okubalaba naffe tusanga enye Ssebo. Briefly nga tunagenda ku mulamwa tusanze nnyo okutwaniriza mu kifo kino. Kale Mwebale kikuuma kifo kirungi nnyo. Mwebale kusiima. Kakati tetwasembayo twajjako wano n'omukyala n'omwami ba Ssebale mukyala Susan Ssebale amazaalibwa ge ga leero. Kakati ffe twasazeewo tunoonyeze engeri gye tumusurprisinga n'etubula ssente azirina kwegamba si ye mukyala ali awo nti oba wamalala nnyo nti oba munamukolera munamutwala ku biiki nedda
tetusobola mutuvukako so ffe ne tugamba naye katuvukeko mumwe bakwano be wadde naffe tuli part of her family tugamba nammwe katubatuvukeko tomanya ate muyinza okumuweerezaayo ku bubaka. Ekyo kirungi nnyo era mwateesezza bulungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza Katonda olw'omwami n'omukyala ba Ssebale. Abo bo Mukama yabawa ekirabo. Okimanyi nti si kyangu nnyo okusanga omwami n'omukyala nga bakwatagana naddala mu bino eby'okuweereza Katonda. Omu abeera nnyo omulala nedda. Naye ba Ssebale mpulira okubeebalizaako Katonda. Nsanyuse nnyo bannange okumanya nti gye muli Mukama afaayo abalabiridde mwebale nnyo emirimu gye mukola. Tetuyinza kwerabira obuweereza bwammwe eri ekkanisa ya Katonda. Mwebale nnyo mwebalire ddala gye mukola eyo mu Boston ate n'ene Uganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tujjukira visiti yammwe yasembayo. Mukama yabakozesa ebinene ebikulu era tetusobola kwerabira. Mwebale nnyo mwebalire ddala ayongere okubawa omukisa. Twagala okwebaza Katonda olw'omukwano gwaffe Susan okuba nti birthday yo tugicelebratinga olwaleero. Mukama yeebazibwe. Mukama ng'akoze bulungi. Netujjukira akaseera kali ak'emabega kali kewaweerangako obujulirwa tibannanga obulamu bwali bugenda ate okulaba nga bukyaliwo Susan. Twebaza ekisa kya Katonda. No wonder smile zaffe zeeyongera ne tuga nti Mukama yeebazibwe. Oyo gwe tuweereza wa kisa, oyo gwe tuweereza wa mazima atubeererawo mu mbeera yonna. Kale Susan weebale okuweereza Katonda temuli kufiirwa. N'emyaka gyo agenda agyongerako nga ku renewinga akufuula mujja buli kiseera. Mwebale obuweereza bwonna. Tukwagaliza amazaalibwa amalungi ag'ekisanyu agajjudde ekisa n'okwagala ebiva eri Katonda ne famire yonna. Mukama ayongere okubakuuma. Tusanyuse nnyo okufuna omukisa guno okulaba nti naffe tuweereza obubaka bwaffe gy'oli mukwano. Mukama ffe yeebazibwe. Tumuyimbidde makayimba ka birthday. Kama kitukoze bubi nnyo kubanga bambi Bishop tusanze ate mulwadde obulago. Kyamukisa mubi Susan. Bishop mulwadde senyiga yamukuta ate namuziba n'obulago kakati tasobodde naye obubaka bwe bwonna abuyisiza mu nze okwagaliza amazaalibwa amalungi. Kakati tugenda kuyimba siyinza butakuyimbira. Weteeseteese. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Susan. Happy birthday to you. Kale tumalize ne sala Okay. Kale Susan mu byonna tetuyinza kwerabira kusaba na kwebaza Katonda olw'obulamu ate n'emirimu gyonna gy'abakozesa. Kale katweyombeke twebaze Katonda. Taata omulungi ow'ekisa Kabaka w'abakabaka tukugulumiza tukutendereza. Katonda ffe tukuwa ekitiibwa kubanga osaanidde. Twagala okwebaza Mukama kubanga oli Katonda ow'enteekateeka. Mukama ozibya obudde ate n'obukeesa. Mukama ffe n'okwebaka twebaka ne twerabira nti waliyo okussa. Naye Mukama gwe n'ofaayo buli omu n'omuwa empewo ate mumala. Ate obudde bwe bukya Mukama ate n'otuzuukusa. Tweyanzeege. Njagala okwebaza Mukama olwa famire y'abannaffe ba Ssebale. Tweyanziza olw'obuweereza bwonna Mukama bw'obakozesa. Tweyanziza ekisa ky'obataddeko. Tweyanziza Mukama Katonda ow'ekisa okulaba ng'omuzaana wo Susan omutuusiza ku mazaalibwa ge. Tegabadde maanyi ge, tekibadde kufuba kwe, naye kibadde kisa kyo. Kale taata omulungi nga bw'omutuusiza ku lunaku lwe Mukama lwe yazaalibwako, tukusaba Mukama omuwe essanyu n'okusanyukira mu lunaku luno. Ate era Mukama omwongereyo emyaka emirala mingi kubanga Mukama yeetaaga okwongera okuweereza. Kale ekisa kyo kibeerewo, okwagala kwo kubeerewo, era taata omulungi omuwe ebyo byasinga okwetaaga awamu ne famire yonna. Tweyanziza olw'ekisa kyo n'okwagala kwo ate n'olw'ekiseera kino Mukama
okulaba nga tuweereza okwegayirira kwaffe n'okwebaza kwaffe gy'oli. Ekitiibwa n'ettendo bibyo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Terevu nze Happy King Uganda muzukulu wa Mugema abandaba mwena mbabuuzaako olwaleero mulama gwe tuliko mwena mugumanyi tuli ku mazaalibwa ga mukyala Susan Ssebale era ng'olunaku olwaleero ndi wano ku Mukono Cathedral. Tusoose wali ku diocese abasumba ab'enjawulo mubalabye wamu ne maama waffe mukyala w'omulabirizi Bishop William Ssebagala ate naye atuweereza obubaka aweereza Madam Susan Ssebale obubaka. Olwaleero nno ndina omukulu ono mwenna mwamulabako emabega kaawo Sunday yatuliowo emyoyo service yali nkambwe nnyo omusumba amanyikiddwa nga Reverend balabye ekkubo agasigadde gonna ajja geeyanjula ebitiibwa mbitemyeteme naye ye ate agenda kuddamu abeyanjulye. Reverend ogamba otya? Ndi bulungi ssebo. Soka oyanjulye abakulaba. Abantu ba Katonda mikwano gyaffe ne mikwano gya Happy Katonda yeebazibwe nze owammwe Reverend Daniel balabye ekkubo omusumba bwa wano ku Lutiko y'abatukuvu bonna Andrew atera ne Filipo Mukono wano ssebo. Olwaleero nekituleese tuli mazaalibwa ga Madam Susan Ssebale. Omanyi omuntu osooka n'otunula n'ogamba omuntu ono tugenda mwebaza tutya ssente azirina amalala nsi yali awo nti mukyala wa malala nnyo mukyala wakwagala nnyo Katonda so kati ffe twasazeewo twakwataganya wamu ne mukyala Rubamita Roy wamu n'omusumba yennyini Reverend Kafero mukyala Roy n'aŋŋamba tunoonye abasumba bamwagaliza amazaalibwa amalungi ye token gye tuyinza okumuwa. Wonderful. So lyensonga lwaki tukunoonyezaako mu butuufu munkoze bulungi nnyo kubanga nze omu obutakulekaayo mwandi nkoze bubi nandizirise n'okuzirika bwe nandirabye akantu kano nga nange saagazise nga siri Kristi naye nnyabo maama waffe mukwano gwaffe senga waffe ate naddala ffe bapologulamu ya musule bulungi ku Namirembe FM Suzani buli we tukoona ku linnya lya Suzani WhatsApp yaffe yonna ekankana bweti buli twogera ku linnya lya Suzani tuwulira okwebaza Katonda mu butuufu olwaleero bwe bubanga mu butuufu Suzani nga olwaleero luwazaalibwa tuwulira essanyu Katonda okutuwa okuzaalibwa olunaku olwaleero Suzani Katonda yakutuwanga kirabo mu nsi muno naddala eri ffe bannapologulamu ya musule bulungi wano ku Namirembe FM 93.9 eyebeerawo buli lunaku okuva ku ssaawa 4 okutuuka ku ssaawa 9 otukola bulungi nnyo Suzani era mu butuufu Katonda oyo yakutuwa n'ozaalibwa n'akutuwamu ebirungi ebyo byonna bye tukulabye Suzani obuulidde enjiri mu bigambo ne mu bikolwa Suzani oyimiriddewo eri ekkanisa eri abakkiriza bonna tukulabye wano ku mukutu gwaffe ng'otuwagira otuzaamu amaanyi otusabira obuulira enjiri owulira ddala otugase ku bantu bangi nnyo tugase ku Mama Florence tugase ku mubuulizi naku bantu ba musumba Kafwero bani bonna twebaza Katonda era mu butuufu Katonda oyo akuwangaaze akuwe nnyo obulamu weeyongera okubeera omukazi abuulira enjiri weeyongera okubeera omukazi agenda okubuulira enjiri eri amawanga gonna era tukusabira Katonda oyo akuwe nnyo omukisa yongera okulaakulana mu mwoyo mu mubiri na buli kimu kyonna kyoteekako engalo nga kiraba omukisa ate Mukama yongera okuwa emyaka obeere n'emyaka emingi okoote bakuwalulire ku kaliba bakuwalulire ne ku kaliba olw'ebyo by'okolera Katonda. So Suzani, happy new year, happy birthday. Katonda akuwagalize owangaala olabe ku birungi olabe ne ku bazzukulu bo olabe ne ku maanyi go na buli kimu kyonna. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you Suzani Ssebale Sempa. Mwereza ekyawandiikibwa kyenkuweereza Suzani
era bulijjo obadde ng'okiwulira nga nkyogerako. Kyekyo ekiri mu Yesaya essula eya 41 olunyiri olw'10 oyo lukugamba nti Susan totya, nti weewaawo naakuyambanga, weewaawo naakuwanga amaanyi, weewaawo naakuwaniriranga n'omukono ogwa ddyo ogw'obutuukirivu. Mu myaka gyo gino gy'otuuseemu ng'olwaleero mazaaliba go ekyawandiikibwa kyenkuwadde kyekyo Yesaya essula eya 41 olw'10 olugamba nti no naakuyambanga, naakuwanga amaanyi, naakuwaniriranga n'omukono gwange ogwa ddyo. Emyaka gy'osigazaayo Katonda akuwanirire, Katonda akuwa amaanyi, Katonda akusitula okuva ku ddala okutuuka ku ddala, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Suzani gukubeereko. Tuwunzike ne Saala. Katonda omulungi, Katonda ow'ekisa, nsabira Suzan mu mazaalibwa ge ag'olwaleero Mukama. Suzan kalaba omukisa. Suzan tukusabidde. Suzan tukusitudde eri eggulu. Suzan tukutegeezezza eri eggulu likukuume. Mukama oyo buli w'olinya ekigere wonna, buli w'oteeka engalo, buli ky'oteekako engalo zo, buli ky'olowoozanga okukola, Mukama akusitule. Mukama akuteekeko favor eri emirimu gyo. Buli w'olinya ekigere wonna akuwe emyaka egy'amaanyi, akuwe ebirungi. Era nkusabidde Suzan ekisa kikwetooloole wamu n'abaana bo n'ebintu byo n'obuweereza bwo bwonna. Omukisa ogwo Suzan gukubeereko mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amina. Ebiseera ebisinga mbadde naawe naakalusisinkana naawe emirundi egisukka mu 5. Naye ng'era owulire omukyala Suzan Ssebale oyo ateekawo nnyo omukono, ateekako nnyo ettafaali okulaba nga mbatuukako wamu ne St. Paul Anglican Church yonna. So olwaleero mazaalibwa ge, naye ye tamanyi engeri gy'azza surprising abasumba ab'enjawulo wamu n'abantu ab'enjawulo. Kati ffe twagadde awali omukyala bamuyita Roy, kyemmanyi naye omumanyi wa St. Paul, ye yakyenyigiddemu wamu ne Reverend Kafeero okulaba nga mbatuukako eno. So mu nsonga eyo yayagadde amusurprising. Omanyi omuntu alina sente naye muzibu wa kusurprisinga. Ate n'ekirala si mukyala ali awo, si mukyala ali awo nti ebyensi bimutwala nnyo. Kati ate bo baalabye nga abasumba munamuweereza obubaka obw'amazaalibwa ne musabirayo ne Saala, ate kimuzimba kisinga byonna okusinga ebirala byonna. Amiina. So Suzan Ssebale, okusooka byonna njagala kwebaza olw'okutulowoozaako n'olw'omuwendo ogwo. Obanga omanyi omuntu ow'omuwendo, omuntu ow'omugaso, omuntu gwe tuyaayaanira, abamu ku be tuyaayaanira ye mukyala Suzan Ssebale. Mukyala alina omutima munene, si mu ndabika naye mu kugaba, mu kwagala ne mu kukkiriza. Kakati mukyala Ssebale Suzan kitundu kuffe abantu bangi, atuyisizza mu biro ebibadde ebizibu, atujjanjabye, atulabiridde, atuwadde surprises nnyingi. Kakati wabanga atuuse ku mazaalibwa ge, kigambo kikulu nnyo, tujaguza, tutendereza nyabo mukyala Suzan, tukuyozaayoza okutuuka ku lunaku luno. Mu byonna twebaza Katonda eyakutonda olunaku lw'otaamanya naffe lw'otaamanya, n'atonda omukyala ali well composed, omukyala alina ebirabo eby'enjawulo. Tukyebaliza nnyo Katonda, tukuyozaayoza, era tusaba Mukama akwongera emyaka, Mukama akuwa obulamu obulungi, obulamu obulina amakulu, kubanga ssebo omukyala Suzan obulamu bwe bwa makulu mangi eri Katonda n'eri abantu bangi baagasizza. Twagala nnyo okwebaza Katonda n'okumuyozaayoza n'okumwagaliza emyaka emirala ate gisinga okuba obulungi ne gye yafunye. Tumwagaliza essanyu n'okusinga lyali alabyeko. Tumwagaliza obuwangazi, tumwagaliza ekisa n'obukuumi. Twebaza nnyo ne Mwami Ssebale amutukuumira, era se Mwami Ssebale tukwatire bebi waffe oyo nga kyatika, mukwate bulungi kubanga mukyala akuweesezza ekitiibwa, si mukyala wakwejeegula, mukyala alina omuwendo gwe nga Katonda bwe yamutonda. So nyabo Mama Suzan Ssebale, happy birthday, tukuyozaayoza, tunaakusabira, tunaagulumiza erinnya lya Katonda ku lulwo n'abazadde abakuzaala. Mukama batuweere nnyo omukisa kubanga bakuteekateeka bulungi. Waliwo ebigambo biri mu Zabbuli ya 23 olunya lw'omukaaga lwokka lwe njagadde okuwa lugamba nti obulungi n'ekisa binaagendanga naawe. Nkusabira obulungi bwa Katonda bukulemberemu. Nkusabira ekisa kya Katonda kikwetooloolenga, babeere abakuumi okuva eri Katonda. Kakati obulamu bwo ng'otambula, njagala okkirize nti ekisa kikukulembeddemu, ate obulungi bwa Katonda bukugoberera, onootuuka oyagala okutuuka mu nnya lya Katonda omulamu. So happy birthday
Auntie Susan Ssebale ne family yonna tujagaliza omukisa gwa Katonda kale n'omukisa gwa Katonda kitaffe n'omwana mutukuvu ngusabye gukke musera ku Auntie Susan gubere ku bulamu bwe Mukama mu bulamu bulungi gukke ku family ye Mukama mu amaka amalungi gukke ku baana be balabingi ebiva mu bo Mukama musanyuse omukisa gukumenga bonofulumanga bonoyingiranga bonoberanga ku ttaka onoberanga mu bbanga bonoyingiranga bonofulumanga nkusabidde omukisa okutaliko buyinike ne family yo n'emirimu gyo Mukama gaggawaze mubi ne mwoyo munyala kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu amina amina wow tomuyimbide mwakayimba aka birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Aunt Susan happy birthday to you olabo nyimbisiza ne kunyima isimanyi kuyimba naye lero nsobodde so Mukama yebazibwe tumenya nyo Reverend Kafero ne kanisa yenna ya St Paul Mukama batwere nnyo omukisa tubaagala nnyo tubagaliza ekisa kya Katonda n'obulungi bwa Katonda mbyonna mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama batwere nnyo omukisa amina asigadani amanya nze the Reverend Canon Enos Kitoka Godo Provost wa Utike Mukono kama yebazibwe awe bwekitiibwa tukyagenda ddala maaso tuvaako kale nkwaniriza nnyo atulaba mugamba mutya muli mutya mwena mujjukira Juli ono mama we wuuno wano mama Juli takyali oli mama Juli kati mukazi mugagga muzibu brokers kubye tanulu azocheza nendala ziziri wali Juli wuno yaye afuka wa motoka ina mwaka motoka ke kakano atula buno nasobola naye bambitwe bazabo nabayamba Juli naye mwabo bonaba kuyamba tuina mu mukyala yafulese wano lero bamita mukyala Susan Ssebale kyalo yayambye abantu bangi naye musanyufu nnyo ajja kulaba abijabera musanyufu nnyo okulaba nga gwomu kuva mwagaliza amazaalibwa kubanga gwomu ku bantu be yali ayambyeko abavaamu gwomu ku successful stories zetwali tukoze ebbanga lyonna nti gwe twakuyamba ate tulabako nti ate kati gwatuyamba nenga webale kukola bannaye nze ndi musanyufu nnyo ndabye omusenyu wali ogenda situla kizimbe ebulibo wangamba buzigo wabula bannaye Mukama akongera emikisa we tunaba tufunyeeyo tunayongera ntukuwa ate munaye otulazeeko nti osobola kakati munaye kitulese wano mukyala Susan oyo nga bwe yayamba mama namugulira engoye faliso ate byonna tuzze wano tusaba tamanyi nno nga ba surprise nga abalala ajalabirawo nga gwomu kuba mwagaliza amazaalibwa gwomu aba balondeddwa ate era tubalire tuyinza kukulekayo kubanga munnange wakola kale ogamba mutema Majuli ndi bulungi ko ssebo pozi mweyo soko buze kuba kulaba obe yanjuye no be yanjuli abandaba mwenna amanya gange nabukenya Betty nze gwe mwayamba nga Juli talina kagaali nga Juli nga mama talina byakwebakako engoye ebyokulya twalyanga fiya naye kati kuba kati tubasobola kiraba nenjagala nkiteme nawo naye kati Mukama yansaasira kuva ku olwo saddamu kubonaabona lamu bwakyukira ddala gwe yali akoyaba yayo kuyamba kati buli kimu kyati banaye nga omwana bamukuba ebifaananyi ne bagamba tujja kudda tebakomawo naye neebaza Mukama kubanga mwe mwakomawo ate nemutufuula kati kyetuli kale ffe tuzi wano twagala oyagalize mukyala Susan Ssebale amazaalibwa amalungi oba muyimbiremu n'akayimba ka mbadde ngena kayimba naye saagala museke saagala museke mwagaliza amazaalibwa asooka kuyimba naye temunsekerere olw'okuba oluzungulufu Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mrs. Susan. Happy birthday to you. Banaye kwagaliza amazaalibwa amalungi.
Mukama yebale okuweja emyaka gy'otuuseeko. Weebale nnyo weebalire ddala okutuyambanga. Weebalire ddala tetwali bulungi naye kati tuli bulungi. Tuli bulungi Mukama yeebale. Kigumize ekyo. Mukama yeebale kumuwa. Mukama yeebale muwa mutima omulungi omugabi. Bannange byonna tweyanzeege. Ne Juli waffe tuli naye. Ali mu ggaali asowodde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mrs. Jo Susan. Nkwebazizza mukwano. Weebale nnyo weebalire ddala. Weebale kuba na mutima omulungi. Omugabi. Ensala y'amazaalibwa. Mukama kabaka w'abakabaka taata. Ndi wano nga nkwebaza ku lw'obulamu bw'omukyalo ono. Era Mukama byonna mutangaalize buli kimu kyonna. Buli kimu kyonna ekibadde kiyinza omulumbagana nga kibi tusigaana mu linnya lya Yesu. Era Mukama tukkiriza nti byonna ojja bimutuusaako. Era Mukama muyambe na buli ndowooza ye yonna ennungi egende mu maaso bw'etyo, agende maaso bw'atyo n'okuyamba abantu. Ate Mukama njagala omuggirewo ababi bonna. Mukama kabaka abakabaka nze nkwebaza. Kubanga nze kyendi kati y'omu ku bakintuusizzaako ekirungi kye nnina. Neebaza Mukama olw'ekyo. Weebale nnyo weebalire ddala mukyala Susan. Kale mukyala Susan tujja kwagaliza amazaalibwa amalungi. Mukama akutuweera omukisa. Katweyongereyo. Amiina. Amiina. Okay, abatulaba nze Abiking Uganda muzukulu wa Mugema nga bulijjo. Mugamba mutyamu gyebale emirimu gye mutuusaako engalo. Tuli wano ne Mzee Sembatya emabega kaawo mwatulaba ali omukyala bamuyita Susan Ssebale ate nga leero mazaalibwa ge yasobola okubeerako byatutikka ne tubituusa ewa muzeeyi ono era yasanyuka nnyo nga ebifaananyi wogenda okubeera nga obiraba gwe atasobola kulaba Christmas katuze wano mukyalo ono ng'engeri gigali amazaalibwa ge ate nga yakuyambako okuyita mu Christmas bulungi nnyo. Tuzze ate naawe osobole okwegatta ku abo abagenda okumwagaliza amazaalibwa amalungi. Tumwagaliza amazaalibwa amalungi mukyala Susan Ssebale abeere bulungi mu mazaalibwa gano. Olina essaala gy'oyinza okumusabira ku mazaalibwa ge gano? Essaawa gye muyinza okumusabira musabira Katonda amuwe amaanyi amuwe essanyu n'okubeera obulungi mu mazaalibwa ge. Era nebaza nnyo era nebyatukutusa ekitereke kiyabatikka kituusaako wano. N'olwekyo tumusabira bannange Mukama amwenye omukisa. Tukusanze emirimu gyo? Busanze wano. Kale awo nno ye Mzee Sembatya nga we mwalaba buli kimu kyatambula bulungi. Tubadde tuzijja tukubuuzaako katono nnyo tudduke ffe tweyongereyo. Kale nze Abiking Uganda ndi Victor ku kamera. Tweyanzeege era tusaba omutuuseeko amawulire ago gennyini agamuyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa ge. Tumwagaliza amazaalibwa ge. Tomuyimbire mu kayimba ka birthday. Ogezaako. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sonny. Happy birthday to you. Kale tukwagaliza amazaalibwa amalungi Aunt Susan. Bado ne Mzee Sembatya. Bwe tutyo twagaliza amazaalibwa amalungi ennyo. Mukama ayongere okumugabirira ayongere. Kale nga tusanyuka naye. Weewaawo. Kale mbere bulungi. Kale. Tulaba kuki? Ewaayi. Kiri mutu. Kimanyibwa nnyini kyo. Sibye bitulese. Zemba wadde ngaze. Okay, abatulaba nze Abiking Uganda muzukulu wa Mugema. Enfo mirimu gijjukira bulungi nnyo. Batuzinidde amazina twabaleetera Christmas era omuntu omu mukyala Susan Ssebale yatusindika tuletere family eno ya Christmas. Engeri gye gali amazaalibwa ge leero nammwe mbagasse kwabo abamwagaliza amazaalibwa amalungi. Era nzize mumwagaliza amazaalibwa amalungi mumuziniremu amazina mumuyimbiremu happy birthday tusooke kuki ku happy birthday to you tusooke tweyanjule obatu Jawani jangu oyimbe basi bati. Njagala mmwe Jawani yaliwo oluli. Ffe tumuyimbire. Kakati tutandise. Salonga kayimba ka happy birthday to you okamanye bulungi. Nze sikamanyi. Happy birthday to you.
you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Suzanne. Happy birthday to you. Soka obeyanjira abakulaba. Kati gwa soka obeyanjira abakulaba ne mukyala Suzanne Ssebale omagazi amazali bamalungi. Nze mukyala Nalongo Nagawa. Mukyala Ssemakula. Mukyala Suzanne nkwagaliza amazaalibwa amalungi. Mukama kutuweera omukisa. Obeere wato otuuke ne ku malala. Ate tufune ebirala ebipya by'otusuubiza okutulabirira. Wow. Chimala. Mwebaza ne ka Christmas. Bannange yenna keebaza tewajja keebaza. Ndamuke mwebaza. Bannange ne Christmas. Ne Christmas mukadde wange. Naye embeera etandise ate okuddamu okubeera. Salongo sagala mutagale kugenda eri twebaza na kumuzi mwagaliza bazalibwa Salongo kati kwaddako yenze mukyala Suzanne Ssebale soko yanjule omweyanjule omwagaliza na mazalibwa amalungi yenze Ssemakula Petero Salongo omukadde wange oyo omulungi eri Suzanne mwagaliza amazaalibwa amalungi nebbanga eggwanvu ery'omumaaso libe nga lyegattako kale sirina na bingi nnyo byenyinza kugamba nti kino olw'essanyu eringi erikwatagana n'embeera nandyagadde nfune akakisa munsiŋŋaaneko mukwateko mu bwala ate oli chef muzibu nnyo era bwakomera wano e Uganda olina okumufumbira ekiva kabe nti alijja ne menu eyewaabwe egyali oba mu Amerika oba mu Bulaaya nange ate ninamu ebiwandiiko byange omwe bikwatagana n'embeera y'ensi yonna kakati muteeraawo ye n'aga nti kano koba ontabulira kale mwagaliza amazaalibwa amalungi ne famire ye yonna okutwalira awamu nebyakola bimutambulire wabula mpulira nga neesunga okuba nti bekali bwawa akakisa nga lugawa kyatwagaliza obulamu obulungi omulabeko atunuleko musiikire ndeke musiikidde nga yakagiza ati gibeere emirembe embisa kale tetusuka waawo mwinayo essaala gye mwagala musabira ani anaakulembera essaala kogikulembere komusabire essaala ya mazaalibwa kale ku linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu kitaffe ali mu ggulu erinnya lyetiibwe obwakabaka bwajje byeyagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikola mu ggulu otuwe emmere yaffe ya buli lunaku osonyiwe nga bwe tusonyiwa abatukola obubi totwala mu kkenewa naye otulokola ebbi amiina kale bwe tutyo nno bwe tugenda okubeera nga tunzika mukyala Suzanne maama waffe omulungi munange osurprising abantu bangi nnyo naffe olwayo tukusurprising omuntu alina ssente onoonya engeri gy'omusurprisinga muneebula ffe kyetukoze kunoonya abantu ab'enjawulo betumanyi nti wonaawulira ku maloboozi gaabwe ojja kuwulira essanyu so twebaza abo bonna bonna abenyigidde mu kintu kino tujja kwebaza omukyala Roy best friend wo yenyigidde mu kintu kino era yensonga lwaki abo bonna boolabyeko osobodde okubalaba betutasobodde kutuukako munnange onatusonyiwa abo bo tujja kufuna obubaka bwabwe mu maloboozi nga ogenda okubeera nga obuwulira twebaza bonna bonna abakyenyigiddemu ne batuweereza videos zosobodde okubeera nga olaba munnange tukwagaliza obulamu obusinga tukwagaliza Mukama ayongere okugabirira tukwagaliza Mukama ayongere okuwa ennyo kubanga buli woofuna ennyo ate oyongere okubeera nga otuukirira families ez'enjawulo n'otusindika nitusobola okubeera nga tutuusaayo ebyo byosobodde okubeera nga otutikka tiimu yange eya team Happy King mukulu Victor yakuweereza obubaka naye wabulabye Trusty naye yakuweereza obubaka nange munange bwentyo nze buli kanaku mbeera nkwebaza nti Katonda ayongere okubeera nga akugabirira bwenti nno bwe mpunzise olwaleero obudde butugenzeeko buzibye tusibye tutawuka abasumba ab'enjawulo bishopu baani bonna bonna abasobodde okubeera nga tukwagaliza amazaalibwa amalungi yabadde mwene ensonga
Katonda yabadde mwene ensonga yimba mwawo Katonda yabadde mwene ensonga kona mtulabe Katonda yabadde mwene ensonga tetumuzine mmaze maganda katuyimbe za Mukama tumwagaliza amazaalibwa amalungi Katonda yabadde mwene ensonga yimba mwawo Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga egamba wano wo tuvaawo mu vibe ngeri ngeyo twebaza omukyala Susan owa St Paul Anglican Church yasobodde okubeera nga atutikka obubaka buno okulaba nga tubuleeta era muwanguzi guno muceere zirikira 25 Sirina chendi bwemba sirinawe ninga ekipapula ekitwalibwa empewo era bwemba sirinawe ninga endiga etalina nsumba neetaaga kwe okusomoka ennyanja mugana amayengo simalako era nindiridde nze ondage ekkubo ery'obulamu kyova olaba nyimbira kwe omutonzi kubanga onkuuma nontasa kyakwetaaga lubeerera era kampuname kusinze olw'ebirungi byokola kuba kwerimba bwesi kwebaza olw'ebirungi byokola nja kwebaza nze Happy Uganda muzukulu wa Mugema era nga oluvannyuma lw'okulaba story eno ku Spark TV twavaayo nesharing akantu ka video ako Facebook yange ne status kubanga nange ngezaako okulaba nga tuyamba abantu bano so okwegattaga emaanyi ne tukwatiraganira wamu ne Spark TV ne tufuba okulaba nga tutuuka ku mwana ono olw'embeera enzibu ennyo ey'obulwadde tukoze nga bwe tusobola okulaba nga tutuukawo era bye bintu bye tusobodde okubeera nga tuleeta twebaza omukyala Susan owa St Paul Anglican Church yasobodde okubeera nga atutikka obubaka buno okulaba nga tubuleeta era muwanguzi guno muceere zirikira 25 ojja kukwasaganya ne dadi then twasobodde tujje tulabe saizi y'obulungi tujjako mawonja kuleetera engoye naye zino engatto ojja kugira oyambala ezo then kati muwanguzi dadi ye ojja kugira nawe ebikka wano bagamba tulina byakwebika sekyo nesuuka zizino nakatimba k'ensiri olemu kulwala ate olina okunaaba ennyo engalo olina sanitizer olina okozesa nnyo sanitizer abantu abajja okulaba dadi obagamba ne basanitizinga then ebisigadde dadi oba omulongoosa tujja kukomawo tufune pampa nga wali osabye nambaze nga then ojja kugira okozesaako zitopa okuyamba dadi then sabuuni mulabe sabuuni wuuyo so ne butto ojja kugira okukwataganirako awo nze nja kukomawo kasite wakantekuddeyo Mukama yeebazibwe Mukama mulungi ekitiibwa tukimuwa olw'olunaku luno March ga 3 lunaku lwa muwendo nnyo tukyakizuula nti lunaku lwa muwendo nnyo twebaza Mukama olw'obulamu bw'omukyala Suzani Sempa Ssebale omukyala Suzani Sempa Ssebale nyinza obba mutendera nga simumala happy birthday Aunt Susan. Aunt Susan wajja mu bulamu bwange through my sister yasooka kubeera mukwano gwa sister wange nze nensinkana nentandika okukola naye
omukyala ayina omutima omulungi. Aunt Susan buli lwakimu ky'omubugamba, she will always have a solution for you. Aunt Susan mukyala ayagala Katonda, omukyala ali so resourceful, nti buli kintu ky'omuyitiramu yaba agamba bane wano tukole kino, wano tukole kino. Omukyala omugabi. Aunt Susan nkwebaza kubanga onjigiriza ekigambo kugaba, onjigiriza ekigambo kugaba. Nendaba omukisa oguli mu kugaba, nendaba omukisa oguli mu kusaba. Susan onjigiriza okusaba, onyongeddeko ettofaali ddene mu kwagala Katonda. Nkwegomba engeri gy'oyagalamu Katonda, engeri gy'otambuzaamu obulamu bwo. Aunt Susan neebaza Mukama olw'okunsisinkanya, era tusaba Mukama akwongera obulamu. Mukama akuwe omukisa ne famire yo n'ezzadde lyo lyonna. Mukama akuwe byonna bye weetaaga n'omwami wo. Aunt Susan weebale nnyo, weebalire ddala. Tukwebaza okwagala ekkanisa yo, tukwebaza okwagala abantu b'omu kkanisa n'otukuŋŋaanya ffenna. Buli abaabuze n'ogamba Aunt Susan gwe otukulembera n'ogamba bannange oyo tumunoonyeeko. Aunt Susan Mukama yeebale okukutugattako mu St. Paul. Ng'abakyala ba St. Paul bannange tukakasa era tukkiriza nti Mukama agenda tutwala wala nnyo, naye nga tumanyi nti oli mukono munene nnyo 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 buli project yonna gye tukola. Oyina ministry ey'okulabirira abanaku. Bwe tuba nga tu-extending obuyambi bwaffe, otulaze omukisa oguli mu kintu ekyo, era ntuzani okuva lwatuggulirawo ekkuba eryo n'otulaga amaanyi n'obulungi obuli mu kintu ekyo ekyokugaba, ekyokuyamba abanaku. Bwe tuba nga aliwo project baleesoka banneekyo tukisobola, Aunt Susan ompadde amaanyi, era nze nkwebaza nnyo nnyo nnyo. Naye okusinga byonna twebaza Katonda olw'obulamu obwo, olw'abaana bo, olwa famire. Twebaza ne maama yakukuza obulungi bw'atyo, omukyalo omukozi, omukyalo ow'amaanyi, omukyalo omusanyufu. Bane Aunt Susan, we are so happy to have you in our lives and we are so lucky. We don't take anything for granted. May the good Lord guard and guide you with your family. Happy birthday. God bless you. Nze Rosette Kaliwango Mukasa, sister wo, nakwagala nnyo. Bye. Mukama waffe yeebazibwe. Susan mukwano muzzukulu, twebaza Mukama olw'obulamu bwo, twebaza Mukama olwa byonna, naye okusinga olw'obulamu bwo. Happy birthday mukwano, nkwagala nnyo. Nebaza Mukama olw'obulamu bwo, n'ebiseera byonna twebaza Mukama byakuyisizaamu emabega yonna. Ekiseera ekizibu ekyali eky'obulwadde n'okivuunuka n'obeera ng'oli mulamu. Susan munnange nkwagala nnyo. Weebale okuweereza Mukama, weebale okwagala Mukama, ate weebale otwagala naye nnyo, weebale okunjagala. Nkwagala nnyo munnange, nkwebaza byonna by'okola olwa kyaki, okulabirira abantu, okuyamba abalina obuzibu, byonna Mukama mwebaza byakukozesa. Happy birthday Susan. Nkwagala nnyo munnange, happy birthday. Nkwagaliza buli kalungi konna, Mukama akuwangaaze, akuwa omukisa, akuwe buli kalungi konna akayinza okufunika mu bulamu bw'ensi eno. Happy birthday Susan. Aunt Susan ogamba otya? Twebaza Katonda okutuusa ku lunaku luno olw'amazaalibwa. Tukimanyi vidiyo eno ekusurprise nze nnyo, naye nga nja kusookera ddala neebaze Aunt Roy okuba nga yakyenyigiddemu okulaba nga bino byonna byasobodde okubeera nga bikolebwa. Abasumba ab'enjawulo be twasobodde okutuukako, n'abantu abatonotono be twasobodde okutuukako, olwakadde nti abasumba baadde ba appointment ate nga bakulindako. So twakereemu okusobola okutuuka ku bantu abalala ab'enjawulo, naye katusuubire ekintu kino kikuwadde essanyu. Twanoonyeza engeri gye tukusurprisinga naye tubula,
ne tusalawo tuyiye akakodyo bwe katyo era kansuubire kakusanyusiza. Twebaza Katonda olw'okutuwanga ekirabo nze nga Happy King Uganda ne ttiimu yange yonna wamu ne kanisa St Paul Anglican Church n'abantu ab'enjawulo bozooyamba okuviira ddala wetwatandikira paka olwaleero wetuli. Bantu bangi bozo surprisinga so naffe twanoonyeza engeri gye tukusurprisingamu ku lunaku luno olw'amazaalibwa ne tuyiya nti engeri gy'oyagala ennyo Katonda wamu n'ababuulizi ne tunoonya ababuulizi abeera obubaka bwabwe kansubire bukutuuseeko wamu n'essaala ez'enjawulo ze basobodde okubeera nga bakusabira. Sirina nnyo bigambo bingi nnyo naye mbadde njagala mpunzike akavidiyo kano nga nyongera okusabira Katonda ayongere okugabirira, Katonda ayongere okukufuula omukyalo w'amaanyi ogende maaso n'okutambuza enjiri y'ebikolwa mu bantu ab'enjawulo oleme kuggwamu maanyi. Katonda abeere wamu naawe buli kimu kisobola okubeera nga kigendera ddala maaso nga kitambula bulungi. Nze nga nze omuntu nkwebaliza ddala okubeera nga mu buli mbeera obaddewo, mu buli mbeera obeerawo ate n'otekkaanya. Oli muntu ayagala abantu b'otalinawo obayita, oli muntu ow'enjawulo, buli muntu gwe yandyegombye okubeerako mukwano gwe. So nze nkyenyumirizaamu kubanga ndi omu kwabo bakwano bo ate ndi omu kwabo batabani bo. Sijja kwogera nnyo bingi nnyo wabula nja kwongera okwagaliza amazaalibwa amalungi. Kansuubire vidiyo eno naawe kuwadde surprise wadde gwasinga okwagala okusurprisinga abalala naye naffe bwetyo bwe tukoze. Ekintu kino Roy yasinza okiteekamu omukono era nga bwe kityo kisobodde okubeera nga kitambula. Tugenda kusaba Katonda ayongere okukuuma n'okuwa emyaka egisingirawo ddala obeerewo emyaka n'emyaka osobole okwongera okulaba ku bazzukulu oyongere okukola ebinene. Mukama akuwa omukisa.